okulaga essanyu okuyita obulungi ebigezo by'ekyomusanvu abayizi b'essomero lya Happy Times Junior School e Luweero tubasanze basikaasikanya bifi bya nnyama. Ku bayizi 24 abaatula ebigezo omwaka oguwedde ku ssomero lino 15 bayitidde mu ddaala erisooka. Tufuna omwenda mu second grade tukyebaliza Katonda. Ku bayizi bano mwenda tebamanyi mayitire g'abazadde baabwe ng'abamu balondebwa basuuliddwa ne baleetebwa wano okubudaabudibwa. Abaana basuulibwa, abalala bazaalibwa n'abamaama nga balinako obuzibu ku mitwe, abalala tubajjeyo mu biyumba nga abazadde baabwe babadduseeko. Mu Luweero yokka tulina abaana abali mu orphanage setting abaana abasukka mu 5 era abaana abali mu myaka egisoma babateeka mu masomero ag'enjawulo kyangayo kati orphanage ezimu nga zirina amasomero nga Happy Times Child Care yo erina essomero. Kelvin Peter Kiyengo ye yasinze banne nga yafunye obubonero 6 ono kuva butali ku ssomero lino nga tamanyi bazadde be gye bali kubanga baamusuulawo nga muwere ddala. Bali tebampeera school fees. Happy Times Child Care Initiative nenyamba nezalika okumpeera paka yemaze ku primary 7. Ne Lilian Faith Auma nga yafunye obubonero 7 emboozi ye teyawukana nnyo. Simanyi bazadde bange gye babeera nagenda okuddamu okutegeera nga ndi wano era ne baŋŋamba nti kati ngenda kubanga nkulira wano era nga yeno famire yange gye mmanyi. Abakulira essomero lino batubuulidde nti balina abaana ab'engeri ena bakunukkiriza mu 200. Mu orphanage tulinamu abaana 192. 192 namba nnene muuko naye twebaza Katonda nti tubadde tukyasobodde okubawanirira. Kati ng'ekyomusanvu bwe kiwedde obweraliikirivu buli ku nsimbi ezigenda okubongerayo mu secondary kubanga ekitongole kibadde kibayamba essomero lyakyo likoma ku primary. Bampeeredde primary nga secondary simanyi mbadde nsaba kuzira kisayi naali ajja nnyambe. Mbadde nsaba nti oba nga waliyo volunteer naina asobola okunsasulira secondary. Nga bwe balugera nti yandifudde bw'onemala weebaza Katonda ne Brenda Nansoboga abadde asomera ku Luweero Boys Primary School nga bulwadde wa Nalubiri abadde takkiriza nti anaayita. Wadde nga tebyabadde birungi nga yafunye obubonero 27 Nansoboga agamba nti nabwo abadde tabusuubira kubanga ebiseera ebisinga yabanga ku ndiri nga tasoma. Ennaku ezimu nali nga njosa ng'olumu nsanga ebintu babisomye dda. Kubanga ekyamazima ffe n'essuubira eryatuggwamu olw'ensonga ya brain nti abadde agenda bambi n'alwala. Abayizi abali mu 16,000 be baatula ebigezo by'ekyomusanvu omwaka oguwedde mu disitulikiti y'e Luweero. Habat Kamoga, NTV Akawungezi.